wonna we twandirwanidde nti abasiraamu abalala balina ebifo bya bwannannyini ng'ate ekirala kya Uganda Muslim Council. Ekituufu kiri nti ebintu byonna birina kufugibwa ekitongole ekiyitibwa Uganda Muslim Supreme Council. Yes, sir. Kati twetaagisa okufuna abawandiisi abawatuwandiikira history yaffe. Bw'aba nga tebavudde mu Islamic University in Uganda omuli abakugu tunaabajjawa. Walina kubeerawo ba volunteers. Gwe badde okimanyi nti akavuyo we kaabeereddeawo emabega. Naam? Yes, sir. Nga bagamba nti Mubajje atunze ettaka ery'obusiraamu. Waliwo abajjayo ebyafaayo nga biraga nti twalina ebintu ebyaweebwa Uganda Muslim Supreme Council nga biri mu 8 naye Mufti agenda okuyingira mu ntebe nga mu tterekero ery'ebintu nga byonna byaggwamu. Naye n'ebiwandiiko nga byalina ne land titles nga teziwera 7. Naye we twogerera abala agamba nti binaatera okuwera 10 oba n'omusobyo mu bintu bya Uganda Muslim Supreme Council byekola ki bye-owninga. Yes, sir. Bojje Mbale Ebugisu disukadha kugamba nti ebintu byaffe bingi naye betulinako obuvunaanyizibwa. Ekisooka ettaka okuli Hamdan Girls High School. Ekyokubiri ettaka okuli Jalil Islamic Primary School. Ekyokusatu ettaka okuli Masjid Nur Ebusaamaga. Nagamba nti nze ebyo ebifo bye mmanyi sinnakumanyirayo kifo kirala. N'ekifo ekirala ekisembayo kwe kuli Uganda Muslim Supreme Council offices za Bugisu Plot 6 and 8. Naye bisigadde tebiri mu ngalo zaffe naye ng'ate gye biri. Tuligezaako okulwana bisobole okubeera nga bikola ki bikomawo. Ekibuuzo, ebintu ebyokugenda byagendanga bitya? Tubizza tutya? Ye history eri etya? Onfuna bulungi? So wiiki ewedde twagamba nti kikulu nnyo okufuna okuwandiika history yaffe ki entuufu. N'ekisembayo twagamba nti omuntu alina okumanya nti omuzungu kutulwanyisa yasooka kulaga nti olulimi Oluwarabu terulina ntambula, terulina nkulaakulana, era buli lw'otegeera Oluwarabu lwokka tosobola kubeera developed, tosobola na kufuna mirimu. Era ne bakimakinga sure nti omwana asomye eddiini yokka n'aba nga asomye Oluwarabu lwokka talina waasobola genda ne bamuwa emirimu. Let it be at a local level oba at international level. Yes, sir. Nti kati tulina okuzza obujja eddiini yaffe. Oluwarabu tulutegeere. Oluwarabu baluyita it is an international language. Lwe lulimi olwasookera ddala okuba nti lwogerebwa ensi eno ng'ate lwe lulimi olw'okola ki olw'enkulaakulana. Development yasookera mu kifo ekiyitibwa Mesopotamia. Naam? Ekifo ekyo kisangibwa wakati wa river Tigris ne river Euphrates. Tigris ne Euphrates kisangibwa mu Iraq. Okay. We watandikira development oba kye twandiise nga civilization. Amakulu nti olulimi Oluwarabu naam lulina development naye olw'okuba nti baagala okubuza ebintu eby'obusiraamu n'olulimi Oluwarabu ebintu byonna baabivvuunula ne babizza mu lulimi Olugreek.